Nze Lukwago swali. Bantu mmwe mukolera baani? Mmwe abali okubuuza democracy mu NUP. Ate kati tulabye, we are dealing with a gullible docile secession society. Agana tegasomye, tegasobola kukozesa bwongo bwago kulowooza, gabuukira bubuukizi kintu, naye tukimanyi kye mukola. Mwagala kuba pati. Naye ate twebaza Katonda nti tugezezzaako okuwa obudde okusoma ne tutegeera politics. NUP eyina think tank yaayo ng'ekibiina. Eyina abantu abeebuuzibwako politically. Owekitiibwa David Lewis Lubongoya, Benjamin Katana, Rob lawyer is a journalist. Twina president is a lawyer. Basobola a lawyer is a land friend. Abamanyi each and everything. Abamanyi buli teeka erifuga ensi. Eryakolebwa ensi eno kwe balifugira simanyi land friend. Kuba baba bamanyi buli kimu. N'osanga ebyana n'obiwa omukisa n'ogamba n'okambituulemu mbeko kyengabana nakyo. Kikadama ne kijja ne kikwasamira nga kyonna kiwaawala buwaawazi nga ttooyi. Can you imagine? Olwokuba oli yakifuula moderator oba n'oluusa akikwana akiwa relevance. Oddo otya ku part ogigambe nti made a mistake okuwa Zahara Luyirika kadi. Nyingezaako bigamba bannaye nti ye bwe muba musaga ku kifo kyonna ekiga any elective position naddala mu bibiina by'obufuzi oli yeesimbawo ku bwa president n'awangula aligo mu America yawangula Bush electoral college ey'omu America n'etula n'egamba no aligo interests za America tojja sobola zituukiriza. Bush yajja sobola. Already oyina electoral management committee mu national unity platform oba yatudde wansi n'egamba nti no kuba bagiwa obuyinza obwo manning up obululu ng'eri supervised by the executive ejja n'ewabula where it is possible. If at all the executive sat down ne bagamba no Makindi eno nti katutekeyo Zahara Luyirika, nze abadde wano asinga okuba Zahara Luyirika with a lot of emotions ne chairman Nyanzi. Naye kati essaawa zino ekintu kye ngenda okukola ku promotinga Zahara Luyirika ne chairman Nyanzi. Ebya primaries byawedde. Si mwabageze nnyo okutandika okulaba mu kamwa pate. Muba mukuba kibiina nga mwekweka mudati fake democracy. There is no democracy. Western liberal democracy is a total failure on the African continent and even other Asian countries. It's a total failure. They're just imposing it onto us. It has failed to work. Kuba Museveni okutta abantu ne yeesibiza mu buyinza. Abamerika yoyo democracy gwe bagamba gwe bapreachinga. Is that democracy? Museveni ye yali badde mu buyinza. Is that democracy? Then how dare you ask about democracy and national unity platform? Wekunga gwe temutumanyira gwe. Temutumanyira kyemuvuga tukimanyi. Yemuvuga tukimanyi. Gano obibuuze democracy Abamerika abamule. Obabuuze lwaki akayiringu ka Museveni katta abantu ono 18th and 19th November 2020 ne kasigala nga ke kakyakulembera eggwanga. Biri internal. Constitution ya nupu wawe egamba nti Zahara Luyirika wanajja ng'ayagala bwa Kampala ne bamuwa obwe Makindi nti abaji violating. Then let us talk about that fake democracy. Fake democracy that doesn't exist. So msonga z'okujjako Museveni, some of the people you should actually rest in your cupboard, your opinions. Wezibanga ate zaawula bwawula mu change seeking forces. Kuba essaawa zino wali badde tofuna budde bwogera nti bannange kyabadde gye kiri Zahara Luyirika kumuwa kaadi okugimuwa ewakiso. Gw'omanyi lwaki the top cream, the executive yatudde n'egamba electoral management committee in as far as supervising it and guiding it is concerned nti Zahara Luyirika nti because of such and such expertise tumuwe wali. Gw'omanyi otweba political intelligence ekibiina gye kiino ba electoral management committee gye yasanga bagamba David Musiri ono noono simanyi Faruku Ntege balimu embaliga
just mbuza bubuza muleke okwewa relevance ogezaako nobbiwa example nti waliwo akaseera wootuuka ng'olina okukola decision in politics ejja okukosa abalala ate eyambe abalala. Mbireetedde example ya Singapore nga bagikulaakulanya. Waliwo abaali balundira ebisolo mu kibuga ki Singapore ne babibagobesaayo byonna ne wano e Kampala batera obbikola. Ne mbaleetera chairman Mao Zedong okukulaakulanya China had to become a dictator. Asobole okukulaakulanya China naye nga ayina baalumya. Okay? Ali go yawangula akalu. Electoral Management Committee netuula negamba no ali go no fe twagala George Bush yajjo tuukiriza interest zammwe. So mwe wetuba tulina Electoral Management Committee in the National Unity Platform nga yatudde wansi negamba no ku kino ekifo katuwe Zahara Luyirika kino katukiwe Mama Kampala Shamimu muleke kwewa relevance. Focus tujjeko tutya Kayiringo Museveni tutereze ekintu tubeere nga tetukolera mu mbeera. Mumanya songa lwaki pate yaffe yatuuka kugamba nti no kino ekyogenda mbanji nti ya we shall be infiltrated by the Kayiringo. Olaba newe twasooka emisota gyajjiramu Jimpuuga bakaziwe baseggona era ku luno babasudde mutemusobola tegeera lwaki pate mubadde nga mukuba Electoral Management Committee bagijewo tugende mu democracy. What do you know about democracy? So to democracy fen on our points of actually points of analysis, political analysis is tugamba no the Western liberal democracy has totally failed on the African continent. It's just a mere imposition. Tubagamba elections are a component of actually the failed Western liberal democracy. Majority takes it all. But if the majority who takes it all has announced himself as the victorious after using the gunpowder, What if the victorious emerges out of the manipulated electoral process? What does then democracy say? Majority takes it all. Majority takes it all when the winner, like in the case of Raila Odinga and Ruto, where Ruto claimed to have won Odinga with a margin of 200,000 votes. So that ujing of democracy. So democracy is a fallacy. But because it is an imposition from our colonial master, we just found ourselves embracing it, but it doesn't exist. Museveni wouldn't be in power if at all we were respecting democracy. So, party, we beg government, let us opt for this method of actually getting elected leaders abagendo tuchikirira on national elective positions. Okwewala Museveni okutu-infiltrating, okutusensera, atutekemu abeeni alemu bajje bafuuke nga bampuuga. Please respect the party. Si kye baagala okukola naye beesanga nga kye balina okukola. Kano akaseera si kakuba kibiina bantu mmwe. Ebigendererwa byammwe ki? Mutulumye emitwe. Saawa zino twalibadde tukola analysis ziwa bantu baffe essuubi. Because politics is all about articulation of issue. Sikuwaawala buwaawazi nga toyinga ekyo ekiwala ekyo kikadamu ekyo oba kiki Saudi oba kyewa kiri Saudi kiri eyo. Tumazeemu nnyo amaanyi. In Africa mwana byokola tebiriiyo. Byokola tebiriiyo. Muba mukolera mulabe. Obudde bwe mwali mazenge mundu muzitunuza omulabe Kayiringo Museveni. Nze nze abadde asinga okuba Zahara Luyirika. Naye twagamba no tuba mupate primaries twekubezike naye wezigwa. Oba Mama Kampala tebamuwadde kadi ze nabadde ngenda na pate gwiriise. Ekyo kye bayita comradeship. Pate loyalty being loyal. Nti pate newekola decision nga toka osigala ogiwagira. A party ideology, the party principles. So mwetereze. Gwe jangu nga independent, you cease to be the member of the National Unity Platform. That's what the Secretary General told us, as by our constitution of the National Unity Platform. So, baganda bange mwetereze, mve mukwewa relevance ku